Full figure atabukidde abannuupu mukwano ddoocha olwasitudde si lwakugwa kati ka vidiyo kalina maaso ate ye Kadama Love Mercy yali anaaza emirambo bannaye ate naye atabukidde full figure bannange zino entalo zoosi zaakugwa Papa Francis muyina maaso abaana b'ennaku zino bo tebakyatiira ddala bantu bakulu woleka ate agennako agaliwo munnange ye Patricia owa Ghetto Kids embeera mbi nnyo gyali mu ddwaliro naye nga mugamba mutya munnange Uncle B ye yabuziddwawo ddala maziga meereere era munaye bba abafamire ab'okudda lwa Uncle B ne batandise dda okusattira naye nga sinaba kubanga mbatuusaako ebyo byonna mbadde mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna atalina kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigire mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo. Bwe ntyo nkutandise n'amawulire ga nnaku era nga nkutandikidde ku sayidi ya Uncle B mu story ewedde oba mawulire agawedde n'abayiteddeko embuzi ya Uncle B munaye nga kigambibwa nti bagezezzaako ku masimu ge gonna tegaliiko era nga kigambibwa nti abuziddwawo munaye bino ebintu byandiba ebituufu naye abantu be basonzeemu olukwe abagambibwa nti bamubuzizzaawo munaye Pr Bujingo kw'otadde n'emukyala we Suzan Makula jjukira ono omwami Uncle B yavaayo n'ayasanguza oba n'ayatula buli kimu kyonna ekifa mu maka ga Pr Bujingo simanyi lwaki yavaayo n'ayogera ebyo ebintu oba mu ngeri emu obaolyawo ayinza okuba nga ono omukyala Suzan Makula alina ekikyamu oba alina ekintu kyonna kyonna kye yamukola kwe kuvaayo n'ayasanguza ebintu kuba yayogera buli kimu okuva ku A paka ku Z kyonna ekifa mu maka ga Bujingo kati era munaye bo abantu olunwe lwonna balusongezeza mu Suzan Makula kw'otadde ne Pr Bujingo olunaku lw'ejjo Suzan Makula yavuddeyo n'ayogera ku mpewo okugamba ng'ayogera amafuukuule era ng'alaga nti singa akwata ku Uncle B ono munaye ey'obulamu ayinza obutasigaza naye nga bamutongera omumusabira wonna waali ate Mukama asobole omuyamba era amuvuunuse mwene embeera bambi gy'alimu eyaddukadduka kuba ssaawa zino wenjogerera bo famire yaabwe emitima tegibaliimu kuba amasimu gonna tegaliiko olunaku lw'ejjo bamuyise abadde alina interview gy'agenda okukola naye nga takola ki nga talabika ne banoonyereza ewantu wonna waatera okubeera waatera okukasibira nga takola ki nga talabika ate bye biri ku sayidi ezeeyo katwongere omuteeka mu ssaala ate era amawulire amalala ag'ennaku agaliwo munange ye mwana muwala Patricia ono eyali mu luyimba lwa Eddie Kenzo olwa City Rose era ng'abantu abasinga ffenna ffe twasinga omumanyiranga naye kennyini kamwa koogera gwe nasinga omumanyira munange amawulire agaliyo ate si malungi nga bw'omulaba awo ali mu ddwaliro e Nakasero tetumanyi kiki kimutuuseeko era omulaba awo bali mugezaako omupima bamukebera omusaayi bamukebera buli kimu tomanya munaye ajja kolaki ajja bba fayini katwongere okumusabira n'omuteeka mu mikono gya Mukama ate bye biri ku sayidi ezeeyo era mu maaso nzikiriza nsooke nkuweeka vidiyo ka Love Mercy ate nga yeepikira full figure ate wenkujjaawo nkutwale butereevu ewa full figure ate nga atabukidde ab'ekibiina kya Nuupu bannaye zino entalo zoosi zaakugwa mukwano full figure bangambye nti onoonya era ogenda kunsiba ddiya wange nkusaba ojja onsange wanegayaza gyensula ojja onsibe era ombuulire olukusa olugjawa olusiba nze Love Mercy abaana be nawadde embizi babadde bajjajjaawo bannyoko abaana bannyoko oba bamuganda wo abaana bange abaana nze mbeerabirira nammwe okugjako obusiro bubajjudde bukyanafe ebweru mwali mu nyambye eki nawe oli singo maaza ngu nawe oli mukazi kakati olaba nti osiba bacumi jangu onsibe mukwano jangu onsibe si buli omuntu agenda kukutya si buli omu agenda kusibira mu komera lyo wano Uganda bakuteeka okusiba buli omu n'ayina omusango n'ataguyina ngu full figure ali eri akuvuma akunoonya ngu agenda kusiba mukwano jangu ndi wanegayaza buuza ba tiktokers bamanyiiwo temutumanyira ate temutulisanga mazi nfana abaana bange ate ojja naawe omanyiro ngwireko eddalu manyo ti abaana b'ennaku zino kati oba lwaki nkayimbye bo munaye enyongera okujjukiza abaana b'ennaku zino b'emitima okuba kaluba gyakalugedde ate kikyalimu kati amwabala gye mutiire ekkomera ate bo be beeyitira n'abantu abasibanga we muwulidde Love Mercy banange simanyi na kumanya kati munange amuyise n'amugamba era nze tontiisatiisa tompitanga kugamba yogedde ebintu biyitirivu nnyonyo kati ate tuliize ekiva ku sayidi ya full figure agenda musiba oba tagenda musiba bannange ate era maaso awo nina ka vidiyo
nina ka video ka full figure ate nga naye atwala bulala ab'ekibiina kya Nuupu bannaye kati simanyi na kumanya muliro ku mulyozo nyongera bajjukiza eno 2023 yo ow'omutima omunafu mukono tuyambe odduke bukyali mu 2024 base ekyo ofuna olwendo lw'amazzi do obeere ng'onyosobola okuba ng'owera kuba munnaye abala batyekkomera naye munnaye baabaana bakamirika bagamba ffe tetulityaja ng'otusibe ani g'otiisa bannange ate eyo nga nkugyeyo bwentyo nkulutte butereevu kugamba kyennyamiza kikaabya kikwasa ennaku naye nga tewali kyakukola gwe wenna bannaye omuntu ali eyo azannyira ku paapa gwe wenna bannaye kugamba ng'omukolamu ebintu ebitategeerekeka mbw ali mu kisawo ky'omupiira simanyi alwana simanyi ali kulya bisiyaga mbw eno simanyi yawasiza bannange nenga lwaki obusungu bwaki bannaye lwaki abantu b'ennaku zino temukyatya abantu bakulu lwaki temukyawa abantu kitiibwa nze nga nze omumpulira enyiike ku mutima omuntu avaayo n'abanyiira kugamba sijja gamba paapa yekka kuba muyinza okugamba maama paapa yekka lwasokola bino biki bannange kugamba ekitiibwa kinyuma nnyo ngwa omuntu nga okiwa omuntu bannaye oba nti ogenda atya simanyi nakumanya naye nze nga nze mpulira enyiike mpulira obulumi ku mutima kuba bannaye oba obusungu oba obugyewa mazima kusokola b'enkola gye bakolamu paapa mbwa afuusimanye awasiza ali mukiisinga omukazi era alya bisiyaga era akola ki naye munnaye nyongera okujjukiza gwe wenna ali eyo ng'ozannyira ku bantu ba Mukama ng'ozannyira ku bantu ba Mukama byonna mukole byonna bye mwagala ne bannaye mwesonyiwa abantu bannaye nze simanyi nakumanya nabirabye ne ngamba neddala eno ensi yo etutwalawa era tugendako maddi okumanyiira abantu n'abugamba abatukwatako n'abatatukwatako bannaye kugamba kino kintu kyo kyennyamiza naye si kyangu kyakukkiriza naye ate era nga kyakukkiriza gwe wenna mukwanda abikola kimanye Mukama akulaba gwe wenna abikola kimanye munnaye akaseera akagenda tuuka obisasuulire faaza paapa musajja watte ali eri ali kusabira abantu alikola kine beeno abantu abatatuula abatewummuzaako abanonooza ebitabakwatako kugamba bo balino bali mukola mu bintu bye mwagala ebintu ebyo ddala omubanga mukakasa nti no ddala paapa lwaki temuleeta buvidiyo muleete buvidiyo namuleeta bifaananyi ono edit gwolabirako ddala naye bannange abantu twewummuzeeko mukiddamu twewummuzeeko Katonda osete z'ensozi za Nuupu oba besigye yagezaako naye Museveni abakubye baga I'm going to crush them I will crush babakubye saketi mu speed ya yiri tobozana myaka emeka otuwegulire tona kyogamba gwanga oli kubisiza abantu bano bebe chameleon yagala kuda mbifuza kuyimba tekinyuma nnyo kulumba muntu yakwata kyakubiri mu ngavuganya president tekinyuma nnyo kulumba muntu nga mu mwaka gumu gwokka yasobola okutuukira ku talina kyatugamba oli n'ovaayo ng'ovudde mu parliament mu mwaka gumu gwokka n'ovuganya ebyobufuzi byennyini abiyingira mu ekyo ekisanja kyesimbamu ate teyakitandika naye omuntu gwayogerako yatusuubiza ennyondo n'atusuubiza kota pini n'atugamba mujja mulaba ng'ayita wano n'atugamba mujja kumulaba ng'akola bweti n'amugamba omusajja agenda n'atugamba kati wo n'akomyewo ne tutambuza ebigere tiyagasi ne bamutukuba ne tufuuwa firimbi ne tukuba amalebe ne tukuba eŋŋoma byonna ng'obikavalinga ate abasebo nemanya bwetuli wano tuyingira nze kasita mwava ne mugamba ekigambo tugenda ntebe mu ntebe wonte obadde opposition kigwale entebe mu ntebe owulira bulungi entebe mu ntebe agirimu yannuma yali omu yekka yali musajja bamu interviewinga we yali musindisi wa kigaali n'agamba ndayira tajja kulayira nakuwadde abasajja bagamba tajja kulayira tobalabyawo nabo mbaka Ssemmalende ye yagamba sijja kulayira mu gavumenti ya president ya mwami Museveni era nze ng'omubaka wa Kampala sijja kulayira nkubuzaako Ssemmalende good morning mulwadde ali ku komiti ali ku miggo naye tujja kubanga atugenda maaso n'okumwetegereza ali mwagakan Nairobi naye no saasira omulwadde w'obutwanguzi ng'owere nemba okulaba ng'akomyewo n'entebe some namboze technical school ndowooza I think katulaba ku bayizi batandisa okutikula degrees ekituufu kiri nti mwaka Ssemmalende abadde mulwadde ekyobulwadde kyo tukkirize bulwadde buba bulwadde omuntu alwala
kinajja muzannyo nga nze wa mamba